bituufu ebya Diana Nabatanzi nti talina mikisa. Eddie Kenzo yakuba naye teyakunoza, alien skin alabudde kasuku. Nyongera okwebaza gwe mukwano gwange eyekumira ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo. Genda maaso osubscribinge, likinge ate okomentinge anti ebintu bitambule bulungi nnyo no ddala. Kakati nno olunaku olwaleero agali mu nkubo gaagano. Munange anti nga womanyi bulungi nti omuganda agamba nti kibuyaga lwalitikula mwanatu ate amabati ku nyumba lwemuliraba ate ekiri munda. Kakati no ebya mwana mwalo no Diana Nabatanzi biwanvu ate biwanvu yeddala anti musajja mukulu amanyiddwa nga Lwasa. Tumumanyi ono businessman munnamasaka abamu mumwetira money eater. Simanyi lwaki ayitibwa money eater naye alabika is a predator. Kale omukulu ono avudeyo n'agamba nti omukyalo ono Diana Nabatanzi mwanatu alabika talina mikisa. Mu bufunze ye Lwasa agamba nti Diana Nabatanzi mwanatu ate ku bisiraani kwatudde. Bino nno abyogedde oluvannyuma emabega kaawo nno akabanga akayiseewo akawerera ddala. Ono agamba nti yavaayo ate mwanatu n'akwasa bizinensi ze ez'enjawulo n'azikwasa mwana muwala ono, wabula zagenda bugenzi maaso nakubanga zigwa. Era wano avuddeyo n'atunokolerayo ensonga nti ono yamukwasa ate mwanatu emmotoka ze 5 namba eza bizinensi n'amugamba azikwasaganye era abenga mwanatu akasente akakwata bulungi. Wabula ono asese n'okusika n'agamba nti omukyalo ono musiru nnyo ddala kubanga nze n'emmotoka nazimukwasa naye ate nali sirondoola ssente zivaamu era nali sizimanyi. Kati ng'agamba kirabika nazo talina kye yazikolamu wabula okugyako okuzoonoona. Era n'agamba nti n'okuva lwe yatandika omudeetinga mwanatu bizinensi ze ez'enjawulo tezaddamu kutambula nga we zaali. Era n'afunzafunza ng'agamba nti ono mukazi wa bisiraani nnyo. Era wano musajja mukulu ayongedde n'akubawo nnyo n'ategeeza nga ba TV presenter ate mwanatu abasinga mbu balabika ba kisiraani. Era mbu emabegako ddala nno yagenda maaso n'ategeeza mwana muwala ono nga waatamuka nti era ajja kwekanga nga ate mwanatu afunye omuntu omulala gwagenda naye mu maaso mu nsonga ez'omukwano. Wano nno mwana muwala yabitwalanga byakusaaga. Njogera ku Diana Nabatanzi n'agamba ng'ofunaani wabula ngalabira ddala tekisoboka. Wabula kyenyinza okutegeeza gwe mukwano gwange mpuliriza nti abakazi bo bangi nnyo no ddala lwakuba ate mwanatu abafumba be batono. Kizibu osanga omukazi omufumbi wabula bonna bosanga basire queen ba goldiga. So woba onoonya omukyala mwanatu olina kuba mwegendereza nnyo. Kakati mwana mwala ono mu kubitwalanga ebyokusaaga ate site tycoon ono njogera ku mugagga Lwasa. Ono agenze maaso n'agamba nti ate ye mwanatu mu bakyala be yali ayagaddeko ate ono ye yamuyisa bubi nnyo ddala. Anti mwanatu ono buli kye yali asaba ye yali akimuwa wabula nga ye amuddizaamu bukyayi bwereere. Anti bye yali akola mwanatu nga si birungi n'akatono. Njogera ku Diana Nabatanzi gwatamumanyi bambi munoonyeko mukyala actor, TV personality atenga is also a radio personality. Omugagga Lwasa ono mwanatu agenda maaso n'atutegeeza nti ye ne mwana muwala amanyikiddwa nga Enjo Kwakunda ate emikolo gyabwe we gyali ginaatera mwanatu okubanga gigenda maaso mbu ono yafuna ate mwanatu essimu okuva wa mwana muwala Diana Nabatanzi wabula essimu mbu ye yagitunuulira butunuulizi kubanga ono yamutegeeza nti yajjafuna omuntu omulala wabula yaseka busesi. Kati nno ye omutima gwali gwakyuka dda ng'era guli wa mwana muwala Enjo Kwakunda era emikolo gyagendera ddala bulungi nnyo ddala. Diana Nabatanzi ndowooza mwanatu ogende onabeko ate mwanatu ku mazzi g'omukisa. Omugagga Lwasa omunnange, omugagga Lwasa watyo watugamba. Kati wetuyongerayo mu maaso munnange omukulu alien skin
ono tayagala kumuyita mwanatu upcoming, era omuyita upcoming oba omuyisiza ddala bubi nnyo gwoba ogenda funa ebikonde byo. Kakati nno ono avuddeyo nawoninga musajja mukulu amanyiddwa nga Kasuku waza Banga. Tujjukira bulungi emabega kaawo Banga liiseewo nno ono yafuna ebikonde eŋŋumi ensambagere okuva ew'omukulu Eddie Kenzo, wabula ndowooza tebyanoga kubanga ayanise yavuddeyo n'agamba omukulu ono watalongoose bigambo byayogera ate mwanatu agenda kuba nga yeewangulira MP. Oba za ku matama oba ku lubuto tetumanyi, wabula katulinde tulabe ebiddako. Tujjukira bulungi nti ate ono musajja mukulu y'omu ayanise emabega kaawo mwanatu yanominatingibwa mu awadi ezimu, era nga zino zaali za Galaxy FM ezimanyiddwa nga Zina Awards. Ne mwanatu nomination gye bamuteekamu ono yagamba wabula tebaddamu okumunominatinga kubanga ye si upcoming era tagwana kubeera mu ba upcoming artist, era nga muntu y'omu yono ayanise era alina ate mwanatu bawunsa gwe yatomeza ebisenge ku kirabu emu, wabula ngaawo yasibira mabega wa mitayimbwa yadde ng'ate mwanatu yamala n'ateebwa. Simanyi kigenda mu maaso mu industry eya music, wabula there is something must be done. Simanyi oba kyendowooza kye kituufu, naye ndowooza omukulu ono byakola byonna ate ayagala kuba nga ate yeekuumira ku ntikko oba kuba nga ate tava mu mawulire. Kyensuubira nti ate oluusi akikozeemu bubi kubanga singa ate agenda mu maaso ate na concentratinga ku music we ate osanga wayinza ovaayo ate akalamu. So gw'omuyimbi atandika bambi kirowoozeeko. Tujjukira bulungi nti ate twaviirwako omwagalwa amanyiddwa nga Moses Radio, wabula ekyo kyajja oluvannyuma lwa musajja mukulu ono okuba nga ate yali tava mu ntalo. Leero akuba ono enkya n'akuba oli, oli akuba ono enkya n'akuba oli. So ŋŋamba nti oba ate obutabanguko obw'oluusi si bulungi kubanga ekiba kiddako oyinza obutakimanya, naye nze ŋŋamba kino kyandibadde kikoma. Era ndowooza tulina okuddayo ku drawing board ne tulaba nga tuleka music n'ayogera, because ennaku zino tufuna ebigambo bingi wabula music tufuna mutonono ddala. Kyova olaba ate omukutu ogwa TikTok mwanatu gusazeeko music industry yonna, lw'ensonga abali ku TikTok mwanatu bali so hard working, they are doing work after work, work after work. Tujjukira bulungi TikTok at first balinga mu kwevuma, ono n'avuma ono, ono n'avuma oli, ono n'avuma ono. Now naye they realized the fact era ne bava mu ntalo. That's now you are seeing that TikTok is on top. So bekikwatako mukirowoozeko bulungi nnyo. Teweerabira mukwano gwange gwe ali ku Jika Media kubanga ate osubscribinga, likinga ate okomentinge mu comment section wali anti tutambule ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire.